nga bagamba Empire Movies Production Kasenge nga bigasa mu Times Media Uganda ne bajja kutuusa kano ketwolekedde era nga Tamale Godfrey nanyini cinema sema tabu zigine Kaketo Godfrey baka directing era ne bajja wandika olugero lwako yakakwata nkutade no katematema ye kabaka yenyini mwenye Tamale Godfrey kati ngenda kushaba kalira boy tukulukute ayo tobo obulira bamekanze na oli ngamba gwera kuba emboze eno badde sagala kunyumiza nnyo nga nkutunudde maaso nebo tunule eri era mbampuli wano wetwakoma okusinga tunule eri atobanga ngatoloza gwayambadde osoba ogenda mpola ebyango bimanyi tagenda kubotola ekyama obwambega bwange jukira bamugana bamugamba akole kyonna kyayagala nakyala yeralikira yamanya kalabaye nga bagamba amaka ga Kabuye wala kino tolekedde kitundu kya 2:5 era ng'olinange video Ishimake Uganda bwe toshagashagana kalira era nagambye mukuwuliriza kali lugambo imbo ndabako nnyo lwaki ndabako nnyo ne lwaki ondabako nnyo wanimpise ne tugenda fembi nakyala yagala okudduka naye nga talina busituukiriro nga sitaza nakyala mugamba toyogera bambi kwegayiridde kaizwa teziri busa Debula yajja wenaziwa yasooka najja namuwa akafumito si yataasize emboozi wayi tusanyusa okulaba ononna wayi amutya n'omutya amaka gano yagayise amaka ga Kaboyo kino tuli ku kitundu kya 2:5 wayi akati mukyala yazooka najja namufuwa akamba naye mbadde nerabidde okugamba nze gwayambadde togwamu ebintu ebyo olwo yasooka ne yeeyanjula gwaya lengera empali ya gwayambadde jajja nga ntwalako out daira ayo mayino semberawo Debula mu kujja twalako out sebaze naye bagenda mutwalako out alina kijjajja kye bino ebisajja ebikaddekadde nga nina endala gye nina okukwasa nitambwangu sooka oyiseyise bwangu ombuulire yoyo bwenagambye kafukidde obusa omusajja oyo abadde ayambadde amapale n'omusweta munange eyo yabadde anfuukidde ekyambika nga bwe nagambye ku ssimu kalino kyolina okukola gwe bagatte aba babiri Katonda watu ate nga akasajja kaavu nga ne bange mwavu asobola okuba omwavu naye ng'alina kutaka olaba abasajja abanaku abatayambala batakola kye baba n'ettaka lyabwe nga ddene nga liri eyo wulira amagezi ga mukwano gwe yamuwa yamugamba se Lord wabanga akwagala gwe tomukayanya mukkirize newe kaba kaavu naye se abo baba baavu naye nga tebambala bulungi naye nga balina ebyobugagga baba n'ettaka ojja kutandika omubeebeeta mpola bw'alaba ati talina ssente anaafuna kyakuwayo banga alina ettaka byonna bw'aba talina mwesonyiwe ge magezi munne ge yamuwa naye bwe bagikuwa osobola kati ebisati byabadde muno badde obiraba n'omupale baba bakyafu naye nga balina ebintu byabwe eyo waliwo ssebo gwe abalina obukugu mu bantu kati Debula yejjukira mukulu ku nakyala era ye amagezi ssebo amuwa ga kintu kikulu ag'ekivunaanyizibwa naye kati obuzibu alina nnyo olugambo omusajja alina olugambo ebyo alina olugambo ayogera birala naye ebyo tasobola kubyogera gwe teweeraliikirira tasobola kuyogera ebyo bibyo bawo obutamanyi just ayagala kufunza kulimbalimba oyo ne bw'anaamubuuza n'amubuuza tasobola kubimugamba tasobola kubigamba bbaawo ekyo nkikusiba tiisatiisa omwagale just aba akutiisa butiisa omwagale mukwate bulungi omaye kiki kyalinamu gwe teweeraliikirira gwe mukwate mpolampola omanye ki kyayina gyansaza linka neebase okimanyi tiyansangiriza nga neebase n'asooka ŋŋamba nga bwanjagala bwe kyoba okola mukwate bulungi kati tolabanga ono bawulina lyonna lyonna ettaka lye baliko lino lyonna ebiseera ebisinga nabagamba nti abakyala omubalaba ebiseera ebisinga ssebo tasobola kwagala nga gwe atirisiti abaako nekyakwagalako gwe mukwate mpola kumulaba wano waka ayagala nyambalayo bulungi bo ssente zo nakyala bya bugagga bo okukwagala mu mutima naye ffe munaye kyanjawula abasajja nze agamagezi genkuwadde gama abasajja ffe ogenda n'okwana omukyala mutufu ng'omwagala ebyaddala era mbadde nyambadde naye yesse bakunoonyako bya bugagga ono yamuwa amagezi nze tokyantwalako
Guni out. mbw abasajja abagatte at least anaamufunamu ebyobugagga ekikulu walemera emabega yamuga nga tekyantwalako auto kuona ekikulu walemera emabega n'omuŋŋambira gweyayambadde tuwadde bali eri kabaka kaboyo tomanyi baatula eno nga katooyi kalatulini anja kyegambira wayi ekiwalo okirabye ekikazi mwekiri lwakisiga mukyala wange n'akikuterawo kono ojja kyegambira naye nokirabye ekyo gakyamaanyi ekikazi nga mwekiri bana ekinyirira bana ekibooko bwogambye mbu kyanywa amazzi nga gwe bwogambye tikyanywa amazzi toyogera nakwogera kaboyo nakyakuba empawa sooka oleka ebyo lindamu ebyo byonna bireke amazzi wetokirabye ono ekiwala akyegoma naye kaboyo agamba leka n'okuleka omukazi yankwata amataayi ojjukira omukazi eyankwata amataayi era gendereze yoyo kwatetayo ekyo tekiyinza butalikwa tolabye wali eri wennewe ndabye ng'osiba amapeesa kunze omusajja wama ensonga lwaki kaboyo bwedda agenda maaso n'okukankana ekikazi kyamukwata etaayi nga ne sente sebo ezabula ewaka yankwata amataayi ezaali za kikazi ekyo mulabyeko nenzijukira entuga gye yantugamu oyo yeyakukwata amataayi yamba byandineti kaboyo sebo okusinzira ku tayiri bamukwata nakati akyatya omukyala ati ndabye owoza tuveewo mangu mbadde nkyanyumirwa okukiraba bannaye kyanywa amazzi ntudde ku maggwa nze alina akabaasito kati babutibika jjukira abasajja katonda yabatonda nga tebakkuta ekyo kyo we kiri ate olina okukikkiriza ne waalagawa buli kaseera aba alaba omulungi asinga ku mulala ekyo kyo tosobola gezaako kijjawo nze nabagamba simanyi bintu kati wakkiriza nti gwe wabba sente anti nze nabagamba sibimanyi nyamba n'ensanga nga taliyo mukama katonda singa nyama n'ensanga ng'agenze oba osanga ajja kuddamu nywe ku mazzi jangu tusooke tudde tulawo ekiriwo gomanyi nakukisitula leka naawe gwayambadde atoloza takyegombye tugamba abasajja banyumira buli mukyala gwala bawulira muli nga amwagala naye ate nga kiwe kiri era nga tosobola kukijjawo ate nga kituufu omusajja mpakanya kuba ku ssimu eyo gyolaba eyitako wansi naye nze si bwendi nze njagala omu kale mukasa akantu avaayo ne tudde ebbali kano kavudde mu Times Media Uganda era nga kabaka yennyini mwenye Tamale Godfrey abasaba nti mwebale nnyo kubagira Times Media era nga bakakasa nti agenda kubanga abaweereza n'omutima gumu mumusigale ku TV yamwe ku TV yaffe tugenda maaso n'okubanga twekkaanya ebisufu kamala kati twadda eri kabulaaza ali mu kutema enku zakokya tanuulu awulira akooye yasooka n'ayita namuddu notamulabako oba yagenze kulima omuvaanafunako okulya njala emuluma okamala neeyiye kati oba ngenda kweyiya ntya omukulu baabo owaaye n'asiba nkyekasenge essebu gyebaleko kale n'asiba nkyali agenda maaso n'okulima tewalimye naye leero tewalumye naye namuddu middewa nongeeyo alima alimidde sirina gakkirirayo omanyi amanyiiza nasiba nkya yali alesseewo akafene kano ojjukira enjala emuluma okamala lwatwalirizaako nga tolye baabano onyambye ku kyanamuddu oyiyizza waanaddira nga weewaawo musajja watu akuba naye bulooka naye namuddu yatera ogezaako muyiiya kakati mulembe kano nno nasiba nkya akafene ke yaleese boyi ka mulembe agumirakaawo oba osanga munaye wano n'agumirawoko namuddu ne bwalwayo ne waanaalwaya onako edda wano nja kuba atirisiti kaleekaleko mirako ekyokunywaga n'abamazzi omanyi bagamba ssebo obanga obadde tokimanyi nti buli kitundu ky'olina ku mubiri gwo
katonda yakuwa kirabo lwa nsonga sobola panga tanuluzeka buli kimu kisologezako kuleetera ssente omukono kajibe mikono kazibe engalo kagabe magulu kayiwe buli kimu n'oguba mumwa bumwa gusobola okuleetera ssente era omuntu akaaba obwavu weetereze weenoonye niwe kibanviiri oyona abakaboyo kayona agamba mutuufu tamanyi tasobola gezako panga tanuulu yekka alina okufunayo omuntu gw'anasoogezako panga naye tanuulu era bw'atyo yasobola yasalawo okunoonya akaboyo so omupanzi wa tanuulu ku kyalo bamumanyi bamwekakasa yakwata ekubo n'ajja amuyite ye buloko olinawo nga mmeka emitwalo girimu 3 tegimala zisa zina zonna ngo obuziza n'owuunawo nga kalinga bulinga obusa mu mambi mukwano gwange ate bino byasinga okwokya bino aliwa bwayambadde kati omanyi nga ab'emikwano tolina kulekayo kyaliwo okola naye ayina mukwano gwe gwayambadde naye amwekakasa mu kukola bino kintu oli sewo kafulu mu kukola buli kimu osaaga n'okusagwaya era alabika apanga tanuulu n'odda ne mukati ne weewogoma manyi tulina akantu ketwabadde tumalirizaako naye alabika ali eyo wansi engeri gyetwabadde tulinako ketumaliriza naye ng'eragenda ngezeeko okumunoonya tulabe nga tukikwasaganya ntandikira kaliawo wafu yajja amulaga amatoffaali kabulaga sebo agenda kwokya tanuulu naye ng'ayise kaboyo basobologezaako kupanga bajoche nateera bigwerawa tusinkane mu 26 sigadde nze video isimaka Uganda mwebale kwekkanya musigale nga mutyo ninje kano kavudde mu Empire Movies Production Kasenge ow'omukulu Tamuzi Media Uganda akuume